Kadama TV, Kadama alina ebibuuzo bye bibiri nga twalisabye omuntu yenna amanyi engeri gye yalikozeemu ekintu kino asobola okulekawo awo comment n'omuwaku advice oba engeri ekintu gy'okirabamu. Abuuza nti singa akola n'amalako contract ye n'ayagala okuva mu Bwakadaama akole omulimu omulala agende nga mu security, agenda okukola nga mu supermarket mu sales, ekintu kino asobola atya okukikola nga tazze Uganda? Ye abuuza asobola okukyusa omulimu n'ava mu Bwakadaama n'agenda mu mulimu omulala nga tasoose kudda Uganda? Era bw'aba akisobola atya? Era bw'aba takisobola lwaki takisobola? N'abuuza n'ekibuuzo ekirala nga abuuza oba bw'aba kale asazeewo okugamba nti yeeyongera okukola Obwakadaama, boosi we n'agamba nti ajja mwongezaamu ssente n'atazimwongeza akola atya? Era asala magezi ki okubeera okulaba nga ddala boosi we ssente z'amugambye omwongeza azimwongeza? Ebibuuzo bya Kadama ono, naye ka tweyongere mu ddoboozi lye yennyini okumuwulira nga abuuza ebibuuzo ebyo, then ayina advice oba ayina ky'asobola okumuwabula, asobola okubeera ng'alekawo comment n'abeera ng'amunnyonnyola ye engeri ekintu gy'akirabamu oba engeri gy'asobola okubeera ng'akikolamu. Yes, hello Nyabo. Yeebaleko Mr. Kadama, weebale nnyo obuweereza bwo bali kutuweereza, ate n'abawuliriza ba Kadama TV nammwe mwebale kubeerayo ne muwuliriza. Mr. Kadama, mbadde nina ebibuuzo bibiri nga nsaba obumpeere ku bawuliriza basobole kumpa ku magezi. Ekibuuzo kyange ekisooka, naye nga sinnabuuza amanya gange, nze Saara Salimakke, nsinziira eno Riyadh. Ekibuuzo kyange ekisooka mbadde mbuuze, bwe mba nga najja eno mu nsi z'Abawarabu nga nzize kukola obwa housemaid, ne mbukola kontrakita yange neegwako, kati bwe mba njagala kukyusa omulimu nve mu bwa housemaid let's ngende mu bwa cleaners oba omulimu omulala, nsobola ntya okukola ekintu ekyo nga sisoose okudda e Uganda? Nsaba mumpeemu ku magezi awo. Ekibuuzo ekyokubiri mbadde mbuuza, bwe mba mmazeeko kontrakita yange oluusi bakama bange ne bagala nti nyongezeemu, naye mu kwongezaamu ne nzikiriza, bw'omala okusayininga ng'akugambye nti agenda akwongezaamu sala, let's say bw'aba agambye akuweereza oba kamu 20,000 oba kamu 30,000 like that, naye oluvannyuma lw'okumala okusayininga era still n'asigala ng'akuweereza essente eza bulijjo nga z'obadde okolera mu contract esooka, awantu awo osobola kukola magezi ki okuvaawo ne weeyongerayo n'otrayinga choice endala? Ebyo bye bibuuzo byange bambi. Mwebale nnyo, mwebale ddala, nja kuba musanyufu nga munzizeemu.